Natuze katono ku Nobat Events yabadde alina ekivulu kya mwana muwala Omega 256 yavaayo n'agamba nti nakyakisazizzaamu akivuddemu tutunulire ki embeera response y'abantu yaba ntono abajjumbiza mu kugula tickets kyekyatuukawo mukulu atyo ali Nobat alwana ntalo ekivulu kyokka kyeyakola ne kibeera successful kyali kya Ray ate naye kyekyakitumbula nti byantu byajja mu tribal just fight sezo ojjukira bulungi nnyo obijjuka sagala kubigendamu so ne bajja ne bamulwanirako n'afuna abantu bangi nitateekekangako show yonna ne tugamba nti wow show yino Nobat agikoze just ali mu kuwabisa baana simanyi alina buzibu ki ne bannaffe okuva eyo mu western kubanga ogenda okulaba alese ba Tipol ate abasazizaamu alese ba Emily Kikazi abasazizaamu alese Sister Charity okitegera nayo n'agisazaamu kugamba ali awo ali disorganized ali stuck in generation yeyita generation promoter naye ndowooza ekintu kyalimu tannaba kitegeera bulungi nnyo naye eyeweeza omumba gwe bazikuba ajja kumanya mu kaseera nga kano Nobat alina kukola ki alina kwekweka forever because wanaasobolerayo omutwe bw'ati Katende and Sempeyo baagala ekinaana n'abamubanja abalala bangi okitegeera no wanda lwaki show gye baakola erya Ready and Weasel oli omukyala wa Weasel bagamba nti yatwala kumbi tebo 30 Sandra naye omuntu ategese ekivulu ene byali bingi ebyali mu sheyo sagala bigenda mu so Nobat alina mabanja bambi alina mabanja ebivulu bino abireeta okufrontinga abayimbi ng'ayagala genda ggulu bamuwe ku ssente naye nabyo jeno yabikooye alina kyabala yafuka wakapapula weewaawo asula nga tuvuddeyo awo Easter Monday twabadde n'ebivulu eby'enjawulo